batuvuma ne tusirika ffe bwe tuvaayo okulaga obutali mumativu waffe ne batugaa nti ate tuvuma nnyo naye atakulekera nawe tomulekera ensanafu etambula egaludde. Nsaba omukulembeze kino ekintu kitulekere, security y'ekitebe kino ekintu mukitulekere, anti omulogo agwana mulogo munne nina ategeera ki ekimufaamu. Bibakoze ku kitebe mala. Nsaba omuntu yenna akwasaganya security y'ekitebe. Omukulu ono kisa kya Mukama yazze n'agamba ajja kujja ku kitebe asalewo omuwumbo atambule agende atulageko nti w'amaanyi. Siri Uganda kuba sobola kudda Uganda. Nemmanyi eriyo abaana abasobola balina obusobozi ng'obwange. Nkusaba kabere sekuritale jeno kino nja kyogera. Omuntu yenna mumusanga omuwumbo nga bagupamye ku kitebe oba manju oba miryango totegana. Mugende mugule amanda g'essigiri mukume omuliro ku ssigiri. Mukube amanda agafuka olusenyente nga gocha. Ku muwumbo ogwo gwennyini mutuyireka amanda g'essigiri ago mugayiweko bulungi nnyo. Asitagamala okuzikira bulungi nnyo then mugayolewo. Ye yamaze okupama omuwumbo gajja kitegeera. Masitera kwagala kwogera bigambo bino. Nkiddamu ono mwami yayogedde bw'ati. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ndinga abawekirabo kyemmere. Munaku ntono nnyo okuva leero. Nangiridde ngenda kupama. Ate misana nga muli mu lukiiko ojja kuba mbawodde ekirabo kyemmere ekyamala. Kyendetera abantu ate mummanyi. Anti mwefuula nnyo abaale bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ndinga abawekirabo kyemmere. Munaku ntono nnyo okuva leero. Nangiridde ngenda kupama. Ate misana nga muli mu lukiiko ojja kuba mbawodde ekirabo kyemmere ekyamala. Tola mukulu nti olina amakugunyu manene nnyo gakulinganga endiga z'Abawalabu. Geza ogenda osalewo omumbo gw'ebyayaawo. Ojja kunoonya brush ne zikuuta tulera okwetakula okumala emyaka gyonna mu bulamu obwo geza ogenda ogasalewo. Mwenna abakuuma ekitebe ne Secretary General President mutulekere guno mulimu tujja gwesobola abaana gye bali awo. Mugule buguzi sigiri mukiteekemu amanda gagwate bulungi omuliro mumale mugafuula olusenyente mugende mugayiwe ku muwumbo gw'oyo omukulu. Kijja mwetaagisa ogula lori ya brush okwetakula omwaka mulambo okuterera okudda wayina okubeera. Mumuleka agende nga yasaamirira. Sitera nnyo kwagala kwogera bigambo bino obusiri bususse. Mufune bufunyi sigiri mugiteeko omuliro nga gukutte mugasekule bulungi nnyo. Malo gasekula gafuuka olusenyente nga gakagateta. Muyiweko oba guli manju oba maaso muyiweko olweji lwa guuni. Olwo olusenyente lwogwo muyiweko. Kijja mwetaagisa ogula brush zino ezikuuta lolo babbaasa okwetakula omwaka mulambo oyo. Oba asaaga n'abantu. Mulowooza musinga obulogo. Oyo muvuddeko. Saagala mmulwako. Anti baasama nnyo. Kankujjenamu namuze kati bawadde amagezi gaabwere. Totegananga oli wajjanga akoze ensonga ekwatisa. Yuwako buyimuliro. Guve weetambulire. Ebisigadde ajja biwulira. Kati embeera yonna nga bwe yabadde mwagirabye najja ku Lwomukaaga n'enkola security alert ebyavuddeemu abire bulungi nnyo ebyadde mu office ya president buli kimu sigenda kiddamu buli kimu akitegedde. Wabula njala tutandika akatambi kaaliwo nga mbagamba. Ndooza kyekiseera amateeka gatandike okwasibwa n'amateeka. Kitya tukimanyi bulungi nnyo mu Uganda obumenyi bw'amateeka bususse gavumenti yebukola. Ekitongole ekya Joint Anti-Terrorism Unit Christopher Damulya kyakozesa okutulugunya n'okukwata bannayuganda n'abaagala enkyukakyuka kisisizza okukola effujjo nga nolwaki kikoze effujjo okuba nti kitulugunya n'okuba abantu amasasi kibafiiriddemu bakosa. Nababuulirako lwaki abasinga obungi abantu mu nsi z'abawala bafuuka abatujju baabanyigiriziddwa. Comrade ngenda kusaba mumanyi bulungi nnyo kino kitandikibwako butandikibwa mumanyi bulungi nnyo gye batunda obwambe osobola okubeera n'akambe ko ng'okwekuumisiza ne bwajja omuwala ayitasobola kukutwala mutandika okufuuka abatemu
okisokera ddala omuntu gwogenda otuusaako obulabe tali mu service abaana bonna bwe mulaba bali mu jaati uniform bonna babajja mu makomera abalaba kifeesi nkiddamu avuka bali mu jaati abakwata abaana bonna si basibe. They are not well trained soldiers. These are the gangs of Kampala and other serial criminals bibajja mu makomera bambaza uniform za jaati. If you're a professional soldier ng'osasula ku musolo gwa government tuwetaaga kuteekako bukookole kubanga mu mateeka matuufu you need to identify yourself before you arrest. Bantu batebazze kukwata babaze kubanga omuntu muggulako omusango bakusamoninga ne bakuleeta reference okukwata kati bano bamukola kye tuyita kidnap tekizibwa mu mateeka. Mu mateeka oyina akawaayiro akakuwana akaga nti olina okwedefendinga ng'omuntu olina okukola kye bayita self defense. Kati mulimu abaana batema bava mu makomera mulimu ne bakifeesi mulimu naba M23. Muganda wange omusajja takuba essasi oba n'akutwala nga otosobola okwerona oyo talina wagenda kuwabira mu musango mu kooti yonna. Nkiddamu talina wagenda kuwabira musango mu kooti yonna kubanga bano ba kidnappers. Kidnapper tamanyikiddwa mu mateeka kuba naye abaakola musango kitegeeza naawe osobola omuyisaamu n'osobola omuggyako emundu omukola kyoyagala titi for tati atakulekera n'otumulekera. Nkiddamu bannayuganda muve mulekerawo okutiitiira. Abasajja balaba tekuli musirikale bakifeesi ba M23 abalaba bava makomera ba serial killers. Tekuli muntu yasoma yagenda kibalya yagenda military training n'asoma nakirizibwa okukola obutujju bw'okuwamba abantu. You have all right to defend yourselves. Funa omujolo n'otambule nagwo omuntu bwakwata nga tomumanyi muyisemu omujolo kubanga naye amenya etteeka akumalako eddembe lyo. Constitution ekuwa eddembe okwedefendinga omuntu bw'ajja n'akugwira nga tomumanyi muyisemu omujolo. Bino nze mbyogedde anvunaana gye kuba mu ssemateeka ngimanyi bulungi nnyo. Buli muntu waddembe okwedefendinga nti any cost. Lwaki abantu abo tebali mu mateeka bamenya mateeka. Omuntu bw'ajja okukolako effujjo naye mukoleko effujjo mulekeraawo okwebuzaabuza nga bafuka banaaba bakwata nseenene. M23 teri registered mu Uganda bakifeesi tebali registered. Jaati emenya mateeka jaati erina kukwata batujju joint anti-terrorism unit. The supporters of voters of Kawempe, they are not terrorists. Lwaki police siyeja? Kubanga police ye internal affairs inokwatisa amateeka n'ebiragiro mu ggwanga. Lwaki musindika jaati? We are not terrorists. Kino kisusse mulekerawo kwekoma omuntu bw'akuluma nga tomumanyi muyiseemu. Bwe munattayo abantu n'ezo emmotoka drone ziri mu bumenyi bw'amateeka. Emmotoka erina okukimewo ya poliisi si drone temanyikiddwa. Funa amafuta gikumeko omuliro mugikuba amayinja. Bwe munaddawo ne mwetulako bajja basoba bamalewo. Drone ziri mmenyibwa. Museveni yagamba tazimanyi. Kayindo Tafire n'abagamba tabamanyi. Internal Affairs egamba tebamanyi. Parliament egamba bawamba abantu babamanyi. Kati ki ky'oba oyagala? Ono omukazi omufiripino yagambye bw'ati. Ulira bulungi. Mufiripino yagambye bw'ati. When I asked Lop that you many officers were raided, because I didn't know that they were raided. I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed when I saw my old men from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in Nuku offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. All right. Madam Anita Amongi, the Speaker of the Republic of the Madam Anita Amongi, the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Hope you are doing fine. We are keenly watching your statements and your ways of using state funds and your office
you're working together with Mpuga Mathias and other opposition figures in Uganda to dismantle or to disorganize national platform, as well to disrespect the Constitution of Uganda by using your own agents, including Sam Yabogwe MP Katun, to change that constitution. However, I'm here to inform you, Madam Speaker Anita Amongi, you are just a mere civilian. You are sitting in that office, or you are occupying that office on behalf of all we Ugandans, not National Livers Movement or National Lovers Movement. I'm here to inform you, whatever bill you are passing or whatever change you are making in that constitution, it will sometime back get to you in the principles you will pay heavily. Why? You are seeing yourself as a speaker, but you still as a civilian. So if you allow Museveni and his goons, the mafias from Rwanda, the M23, to use the opportunity of you sleeping MPs and fools to change that constitution to let the UPDF and military court martial to try all civilians in the court martial, as well you too will be charged in the court martial because you're still a civilian, you're not a military officer. You still honorable when you're still in that party, but when you get that fucking office out of it, you will become a civilian and you'll be tried in the same court martial. Because for you, you think that you are so different from other Ugandans. You are there because of Ugandans who voted in that office, you and your own taxpayers' money, not on Museveni's behalf. You are not a serving officer. You are a civilian. The only difference is that you're still serving that office. If you pass that bill of trying civilian military courts, you too, you'll find yourself in that same military court, answering unbelievable questions, as other Ugandans are facing it right now. So, whatever you are doing with your MPs and your arrogance, you will face the same consequences. Baganda we say ekiri atabale kyekiri nasigadde waka. You understand? So go to the parliament muyisa amateeka naye ng'okimanyi nti gwe just oli mu office eyo kulwa abantu bw'ona ogivaamu ne bagenda kuteeka mu kooti eri already oli mubbi oli mukumpanya n'ebintu by'okola tobitegeera kubanga walijja oli muddugavu kati oli mu Filipino kale go bajja kuvunaana nnyo kubanga bajja kubuuza ani gwe tutryinga ano mu China mu Filipino mu na Uganda. Then wabulire sente kubanga kino ekiri atawe kyekisigala nasigadde waka gwe nkugambye nkuvuddeko sagala kulwako naye mbadde nzeeko mboozi eri gye tubaddeko ndyoke nzije wano nti omukyalo ne yagambye nti ebintu by'okulumba ekitebe kya national platform badde takola ki abadde tabimanyi era tabiwulidde nako so tayagala bimanya nnyo yensonga ki baleese ono mukyala Nabbanja okwefulamu ayogera nnyo lwaki Ssenyonyi ojjanga waddo Ssenyonyi ojjanga wano n'otandika okulima empindi ku gavumenti mbwekoze ebikyamu kye bayita opposition okimanyi nabagenda Nabbanja ategeera oyo Nakatemba gwakola remember Nabbanja yasoma busomesa kati omusomesa mbamanyi bulungi omusomesa jene option 2 okusomesa abaana 1 omusomesa omutendeke bulungi bwajja okusomesa abaana akusomesa n'amanya kati abaana bano batandise okufunamu okwebaka okusumagira omusomesa nalita ekibozibozi natandika okwekyanga natandika obbasa kati bye bintu Nabbanja byakola ali mu skills ez'obusomesa zaleta mu parliament n'okutiisatiisa abantu Nabbanja ebintu byakola byonna akimanyi bulungi nnyo nti akosa skills ez'obusomesa okubuzaabuza abantu kibayita opposition oba oludda oluvuganya lwe luteeka gavumenti mu ki kuninga okubuulira abantu n'okutegeeza ebintu kati bw'ogamba nti oyagala to opposition ajja yogera birungi ku NRM ajogereko birungi ki gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti ennyonyi yaggwe mu Kenya netta general we Kenya ennyonyi z'essemu plane gye baali bakuwadde okukutta nze nakuwonya kubanga akimanyako oluvannyuma ng'ofunye information baali bagenda kuttira mu nnyonyi eyakutta mu nnyonyi sigo yali agenda okutta mu nnyonyi sigo oleze essaawa zino gwe mukazi gwe nawe weetereze kenda kuyimbulira abantu kuno ku internet basooka bakuyisaamu eggaali ate nga naye ffeero tendavayo ku ssemu egyeri ng'ogira weekyanga tulina right edimandi nga rights zaffe buli kimu nammwe saagala bumalirako budde naye njagadde etegeeza ekintu kibeere obulungi nnyo awo tuvuddewo tugenze ku nsonga z'abakomredi baffe bakomredi bangi bawambiddwa naye nga abawamba bajjati nga bakulemberwamu Christopher Damulira
okoze bikolobero bingi naye lero nzeeko ne bwino omutonotono as long as ngenda funa omulala janajjako katono Christopher Damule nzire bwino leero nendooza nja kufuna ko omulala gyenajjako oluvannyuma katusokere wano amawulire mangi gatambudde naddala g'abaganda baffe okuli Smart wa Bobby okuli muganda ffe muga Gaddafi n'okuli muganda waffe Akirewo Kivumbi abakwatiddwa ne batwalibwa e Masaka. Kati njagala sooka tugendeko mu forensics katono. Njagala oggula obwongo bulungi nnyo tugende mu forensics 1.